Jino Katumba Wamala agamba nti singa abavubuka bakubiddwa emiggo tebavaayo kucookooza poliisi nakweraga lyanyi tewali yalikubiddwa emiggo nga bwe kyabadde. Jino Katumba okwogera bino yasinzidde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lwa dinale ey'akatimba mu ssaza ly'e Masaka ogubadde ku kigo Lwebitakuli mu disitulikiti y'e Ssembabule nga kuno kwabaddeko n'okuggulawo ebizimbe ebiriko ebisulo eby'abasawo n'akiggumiza nti singa bannauganda naddala abavubuka tebeddeko bandyongera okukubwa emiggo. N'ate bannange naffe tulemate kucookooza nnyo kati jjo nabalabye ku TV mu Red Top Brigade. Kakati Red Top Brigade mugamba otugenda kukwata mundu kakati bwe banaakuba abo ng'ogamba otya ondaalise kyogenda kukola ki kukwata mundu kati nkulinda okwate mundu otta abantu lwaki sikwatirawo nga tonaba ki tonaba kutabangula ggwanga. Sabbiiti ewedde abavubuka nga bano kigambibwa nti baali bawagizi ba Dr. Kizza Besigye baakubiddwa emiggo emiyitirivu mu Kampala ekyaviiriddeko abasirikale ba poliisi abaabakubye okusimbibwa mu Kaguli ne bavunaanwa emisango egy'okukozesa eryanyi erisukkiridde mu Kampala. Jino Katumba Wamala era wano wasinzidde n'akukkuluma olw'abayindi abaleeta emizannyo gya zzaala abavubuka gye bakeera okusuulamu ebinusu mu kyuma mbu kibawe ssente. Kati bajjidde ddala ku kyalo yennyini gye banona 10 ky'abantu apaana ebyuma ebyo Ssekikubo ne Mukulu Ssekabito MP ne mu Parliament ebintu ebyo tubyogereko ebintu ebyo tebirina kyebizimba those are not investors bainvesting ati tebalina gwe baemployinga buli lunaku kutwala nusu ya muntu n'olwekyo nze nasabye ebyuma ebyo bive mu byalo. Reverend Father Dr. Charles Semuju ayimbye emmisa y'okwebaza Katonda ku mukolo guno akalatidde abavubuka ab'e Ssembabule obutalekerawo okuwanjagira Katonda abawa enkuba olw'okuba nga bakisabidde ebbanga ddene nga tebagifuna n'agamba nti asiika obulamu tatera kussa mukono. Tulinga abalowooza nti betusaba ateekwa kutuweerawo bw'atatuweerawo awo nga tubimuteera kiggw'onoolaba. Omuganda agamba nti omulwadde tiyeerabira kusinda oba oli mulwadde lwaki olekeraawo okusinda. Omukolo guno gwetabiddwako ababaka ba Paalamenti abasonze ensimbi okuzimba dinale nga ku bo kubaddeko owa Mawogola South Joseph Ssekabito, Joseph Muyomba Kasozi owa Bukoto Midwest, Theodore Ssekikubo olwa Rwemiyaga nga awaddeyo $50,000, Pauline Mirembe Kyaka ow'Eryantonde ko ne Haji Abdu Kitata ow'e Bukoto West. Kulagaanya okunywererako ne bwe tulibeera obulungi ne bwe tulibeera obubi mu bulwadde ne mu bulamu yakwagala yakussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'okuba. Ssekabito awadde abazadde amagezi okussanya essira kuweerera abaana n'agamba nti abazadde okwesuulirayo ogwa naggamba kye kibaleetedde okwejjusa ng'abaana baabwe balemereddwa okufuuka abantu ab'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Naye mwe abazadde munyiikire muweerere abaana. Tewali mukadde atayagala nnyama. Si bwe kiri? Tewali mukadde ne waba linnyo livuddemu akirala akasupu nga kaaki ak'ennyama naye olina okukaagala nga wakategekera. Nze ku makya bwe mbeera Eryantonde sisubwa kitambiro kya mmisa kuba kyabadda mu buto. N'olwekyo abazadde tukubirize nnyo abaana bwe tuba twagala ensi okutereera ne bajjangu akati kino kwa kakiri kabisi tulabe nti abaana tubajja wansi nga baki baagalanye eddiini. Oluvannyuma Jino Katumba Wamala aguddewo ekizimbe okuli ebisulo by'abasawo ku ddwaliro lya St. Agatha Lwebitakuli nga bano banjudde okusoomoozebwa ku balina olw'ebizimbe ebitamala ekiviiriddeko omujjuzo ogw'abalwadde. Bayambi baffe okuva e Germany abatuyambye okutuzimbira ekizimbe kino ekizimbe ky'abasawo okusulwamu tubeebaza nnyo n'abaweebwa ebitanda abadde baffe basanga obuzibu bungi wabeerawo omujjuzo.